Tereza akeko omusomesa atakubabuulya. Samuna mpuddeko naye twala mwoyo naye akola bulungi ng'essamuna. Kati owedduko omugamba oti. Bassebo ne bannyabo tuli eno ku mikolo gy'abagagga. Tuli ku mikolo gy'abagagga, mwebale kujja ate mwebale wamma na kukeera. Kati tuli ku mikolo gy'abagagga. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo kujja, mwebalire ddala. Naye nno tusaba bambi ennamba y'emmotoka eno UBJ 512J. Munnange tusaba mutuyambe, nannyiniyo jangu ogizeeko emabega waliwo abantu we baagala okuyita. Tukiddamu tubagambye ennamba eno UBJ 512J tuyambe ogyongereko emabega. Abantu baagala okuyitawo. Kati tugende ku gw'omwavu. Temutuleetera mitawaana bannange. Lindako. Olira. Bassebo ne bannyabo mwebale kujja, mwebalire ddala. Naye temutuleetera mitawaana. Temutuleetera mitawaana twegayiridde. Bw'oba omanyi nti gwe abbye eggaali y'akabenge tuyambe ogize bwe wagijje. Temutuleetera mitawaana. Eddogo kakongoliro lyagenda okusindikira gwalitubuulira. Nkiddamu bw'oba omanyi gubbye eggaali y'akabenge gy'ayinanga akalira k'omwana tuyambe. Tuyambe. Tudde ku gw'omugagga. Bannanga abagagga mwenna mwebale kujja na kukeera. Bannange mukuta obudde. Maama ow'Ejjindo we Nakibanga weebale kujja. Munnange emikolo gyonna gikyatambula. Naye obudde buno bwe tulimu tugenda ku bujulizi. Kikye wali olabye oba ky'ogamba nti togenda kujjukira. Ky'otagenda kwerabira. Mutusonyiwe munnange mumanyi ebyeno. Mubimanyi jangu otubuulire. Katutandike n'omugagga omugagga. Serumpanise jangu otubuulire. Serumpanise ayimusi. Bannange mwebale nnyo mwenna. Mwebalire ddala kyesinza kwerabira. Obujulizi bwe nnina bwe twali ku mukolo gwa mukadde waffe oyo, sibalamu nnyina ekintu kye nayigayo ky'ekyokuyamba. Anti mwatu yakwata mwami Sibalamu yakwata obukadde 5 n'agawa mwami Emma ng'akasiimo. Bannange ekyo siyinza kukyerabira. Tuyambe bannaffe. Kati tudde ku gw'omwavu. Bannange mwebale nnyo ab'e Nakibanga mwakedde. Mwakedde. Laba maama muto Kajjambu gwali mu kiyungu leero. Mwebale kuleeta mmere, muwogo, matooke, bijanjalo. Mwebale mwakedde, mwebale nnyo. Obudde buno tugenda kuwa obujulizi. Kikyo otagenda kwerabira, kyali kikunyumidde ku mikolo gwe gye wali obaddeko. Maama Nanfuka bagambe ebijanjalo babiteeke mu bbakula eri empanvu mwe tunaabisanga. Kati tutandike n'ono agwe jangu gwe tobula ku mikolo, buli mukolo gwonna obeerako. Tuwa obujulizi wamma gwe kikyolabye ku mikolo egy'enjawulo gy'obaddeko. Tuli kugwa mwavu nkugambye. Ayimuka okwogira. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abaakedde ne musiminako omuwogo. Ne mukyala wange namu yakedde baakimye amazzi. Kaakati kye sigenda kwerabira. Obujulizi bwe nnina ku mikolo nalala gye mbaddeko bannange, anti namwe mubimanyi. Kaakati ku mukolo gwa Ssenfuka nnina kye nalabayo. Bannange waaliwo ebyokoola n'eggumba lya munungu mu kaveera. Nnina we nabiraba babiwanise ne ŋŋamba musajja ono nga mulugo nnyo bannange. Ekyoto kyange n'okumanya ly'ettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kaddwa Lyankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutande
bw'oyise wagugo gwakutyaba nkumanya ng'okuvugirira bwekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0777 akiwaniridde leero mukama akuwe omukisa. Nywera era nkiddamu nti ye nywera kankiddemu nti nywera kubanga ndaba wamma enywera erimu ebikaali n'ebisaalugumba ebiwunze batayo eruuyi eyo mwe temwekanga ebyo wamma bibadde byolekera munnange eruuyi eno gwe ndaba anyamaaliridde wakati mu kunyanyaala olw'okulaba wamma Kaabugolole wakyayise wano ng'afuluma olwengo. Kali bwe bawulira ebyo kyenva kkoowoola oterere wamma olukukuzambugo oba oliawo kugwa nakyeyombekedde nange njire wamma tandika okwawula ebikankanyiga oba oliawo ku bisoddoma. Dokita Batinde Bamaga Kaddu Baligeya Nkoona bakubira endaala mwenna gye musinziira eyo. Lugaba yeebalege Natal tukoleddeyo olunaku ate olufaanana luti. Aneyongera okubeera nga neebaza n'okubeera nga njozayoza abantu Ssekinoomu n'abo abantu abeewaayo ati gwe Ssekaki nja kukwata omuggo nkubattule. Antandise wamma neyongera okubeera nga neebaza abantu Ssekinoomu abeewaayo okulaba nti nga bagamba nti kagwake keetonye abateeka okubeera nga batambula bulembwe naffe n'okubeera nga bagamba nti emisomo gino be baba bateeka okubeera abasaale okubeera nga bagivugira. Mwebale nnyo ate mwebalire ddala era nsooka okubeera nga njozayoza n'okubeera nga neebaza mukwano gwange Muwanga Kivumbi Erasito era audio waffe olwalira kutuusiddwako ate Muwanga Kivumbi Erasito musooke mumuwe ku bugalo sandala pukirapu oba byebiki. Weebale nnyo mukadde wange Muwanga Kivumbi Erasito obubaka bwatuuka era nabulaba. Obubaka bwatuuka ddala era nabusiima. Weebale nnyo weebalire ddala Lugaba akwongere musera omulimu gwonna gw'okola Lugaba abeere nga aguwa omukisa ate ogutalina buyinike. Era neeyongera okubeera nga neebaza Omulangira Kenneth Tebandeka omwana w'embuga naawe obubaka bwatuuka. Weebale nnyo weebalire ddala mumuwe obugalo. Omulangira weebale nnyo ate weebalire ddala obubaka bwantuukako n'olwekyo weebale nnyo okufaayo okulaba nti ate olwana bwezingirire okubeera nga tutambuza emisomo gino. Asinza kubeera ate nga neerabira omukyala Nansuubuga Betty. Omukyala oyo akola omulimu gwa ttendo nnyo ate era omulimu ogutagambika. Mukyala Nansuubuga Betty weebale nnyo weebalire ddala. Bassebo ne bannyabo njagala mbeere nga nkugamba nti leero tugenda kubeera nga tutandika ate emisomo gyaffe. Audio waffe w'olwaleero akutuusiddwako ate mwattu munywanyi wange Muwanga Kivumbi Erasito. Omwami ono yeddira ŋŋonge n'olwekyo ebintu by'azzaakola bintu by'amaanyi nnyo era tebigambika. Omwami ono akoze ebintu nkumuliitu ye muntu ayina omwoyo ogulumirwa n'okugamba nti nteeka okubeera omusaala okubeera nga neenyigira mu bintu ate ebituyamba okubeera nga bigunjula emito emito gye twogerako nti ate gye kigumiza ekibira. Teri mulimu kino nkiddamu okuva olwaleero. Teri mulimu gugenda kusinga mulimu gwa kuvujjirira ate ebintu bye tugenda okubeera nga tulekera emito emito egigenda gye twogerako entakera nti gye gigumiza ekibira. N'olwekyo omulimu ogusingayo ogw'omuwendo ku bintu by'okoze kkiriza ogaane gwe guno. Lwaki njogera ekintu kino? Ebintu byonna by'okola oba oyagala oba toyagala birikeera enkya ne bibeera nga biweddewo nga tebayinza yadde kujjukira. Naye ebintu ebifaanana biti tebiriggwawo n'olunaku n'olumu kubanga emisomo gino olumala ogikola tugissa ku YouTube channel yaffe. Kitegeeza nti abaana n'abazzukulu balimanya nti Muwanga Kivumbi Erasito yeddira eŋŋonge era yakiikirira ekika ky'eŋŋonge
be bantu abaali abasaale. Teweewuunya ffe amanya gaffe abamuntu amanyira galeka mu gundi oyo munywi wa mwenge oyo bamumanyako kintu kimu yayatiikirira lwa kunywa mwenge, kubba, kubonyaabonya bantu, butayamba na ttima. Naye fuba nnyo okulaba nti mu bulamu bw'ensi eno ate okola erinnya nga olikola ng'oze oyamba oba nga oliteeka mu bintu ebijja biyamba abantu ssekinoomu nga buli muntu abifunamu. Gino emisomo si mukwano gwaffe Muwanga Kivumbi yekka yagifunamu, wabula abantu abalala bayitirivu era nkumuliito. Ne bwe babeera nga tebannafuna mutima gulumirirwa ggwanga lyabwe, mugira mubaleka. Nabagamba ku bintu bino we tulabira omuntu eyakuzibwa mu maka ate amatendeke. Tewali kintu kira kye tuyinza kulabirako, byokola bulijjo babikola. Ebyo ebyokulabirira abaana bo sooka obireke, kubanga buli muntu ekyo gwe mulimo gwe gw'oteeka okukola. Naye okuwuliriza omulanga n'ogamba nti kati nze neewaddeyo oba buli wiiki gye tuyita dimansi nteeka okulaba nti mpaayo omutemwa gubeeko ebintu ebyenjawulo oba ebintu bye tuyiga oba abantu beeyongera okuyiga, omuntu oyo omuvangako abeera wanjawulo nnyo ku bantu abalala. Nkiddamu, omuntu oyo omuvangako abeera wanjawulo nnyo ku bantu abalala. Bangi balina ssente bafudde ne bazirekawo, tebayambye yadde bantu bali mu bwetaavu, tebayambye yadde. Kale ensi eno bwe tugivaamu tutyo tuyina ennaku. Abantu abawuliriza emisomo gino mu bulamu ng'okwerekeriza olaba kinene gw'ogwanidde kulomberwa dduwa. Singa naffe twalina omutima ng'ogwo naffe tetujja kubawa, twandifudde n'obumanyi bwaffe. Bassebo ne bannyabo, kikafuuwe amannya nga Muwanga Kivumbi Erasto okubeera nga geerabirwa, era gwe bw'obanga tonnaliwulira bannange simanyi kye nnyinza kubeera nga nkugamba. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku bisoko ebipya ebyakayingira mu lulimi lwaffe. Njagala nkulaga olulimi Oluganda nga bwe luzze lukula. Nze Dr. Batindira Bammaga Kaddu Baligeya Nkoona akwatiddwako era alabira ddala nti gw'oli mwoyo gw'abaliddawo abayinza okuyimirizaawo emisomo gino gye tufuna, oba okubeera nga oba oliawo otuyambako mu videos zaffe, tugule maaka, tugule ebintu ebyenjawulo, okugenda mu ttale oba giyite field okubeera nga tuleeta ebintu ebyenjawulo. Bwentyo nno ntera okubeera nga nkuwa ennamba 773 ate 27 61 Kale ennamba eyo yeeyiye eyange, obubaka bwonna bw'oteekako bujja kubeera nga buntuukako era bujja kunnyambira ddala okulaba nti ntambuza ebintu bino. Bassebo ne bannyabo, twagala okubeera nga tumanya ebintu ebyenjawulo. Ebisoko kye ki? Odiyo waffe akutuusiddwako munywanyi Muwanga Kivumbi Erasto. Ebisoko kye ki? Ebisoko kye ki? Bino bye bigambo ebyogerwa nga binyumisa olulimi naye olumu nga bibikkirira obutamansa ntungo oba okubikkirira obutamwemula baana bato. Okuwemula mu Luganda kwe tuyita okumansa entungo. Okumansa entungo. Ebigambo ebyo Nazzikuno baabikozesanga nga balina ebintu bye boogera naye nga tebaagala muntu ategeere oba mwana muto ategeera ebintu bye baliko oba emboozi gye baliko. Kubanga ekituufu kiri nti bw'otunuulira emirembe egy'abantu ffe be tutwala nti tebaali bayiifu, ate baali bantu bakugu nnyo mu kusabika olulimi. Naye abaakaakati eriyo abalowooza nti ye bw'ayogera n'atawemula oba n'atayogera bigambo bya bikko bye by'okuwemula mbu ye tebategeera mbu amanyi. Tuyina emirembe bannange ate egy'ekifuula nnenge
naye ng'ajja abantu abasomye. Nja kuwa ekyokulabirako. Bajjajjaffe Nazzikuno baayinzanga okubeera nga boogera. Oli n'agamba munne, maama badde anyumya ne mukyala munne n'amugamba, omwana waffe no yatandise kati okwekoona akagere. Omwana waffe yatandise okwekoona akagere. Yakyogeranga bw'ati abaana nga bonna weebali ne batategeera, yatandise okwekoona akagere. Mu abaana mwabeeranga awo, abaana ne basika ne bagamba Naaki yeekoonya akagere, naye nga tebategedde makulu. Naye ye ng'agambye mukyala munne nti omwana wange yazizza omukono emabega. Kati kyatuyambanga oba kyayambanga okulaba nti munyumya emboozi yammwe neegenda bulungi, naye nga abaana tebategedde oba abantu ab'enjawulo be mutaayagalanga bamanye, naddala abaabanga abagwira be mutaagala babeere nga babayingira mu mboozi. Waliwo ebintu ebigunjaawo oba ebireeta okubeera nga bigaziya olulimi oba ebigambo oba emirimu egikolebwa ne ginyumisa olulimi ne gyongera ku bugagga bw'olulimi. Munansonyiwako. Buli lulimi wano ewaffe lwe tulina, oba kukomaga oba kubumba oba kulima, mulimu ebigambo eby'enjawulo ate bye tukozesa. Ono abadde agira n'abula. Nazzikuno era nja kuwa ekyokulabirako nga mu kukomaga. Tulina olulimi lw'okukomaga, baakikolanga bwe batyo. Gw'atali mukomazi oleme kumanya bintu bye boogerako, gw'atali mukomazi oleme kukoppa bintu bye bakola. Lwe lulimi lwe babanga eri abantu abeerimbikanga mu kintu ky'atali, naye ng'anoonya kubba ku byama. Nga bw'olaba Abazungu bajja wano ewaffe, bwe baatuuka wano ne bagenda ne bamanya engeri gye tusimba emiti, gye tukomaga na buli kimu, ne babitwala ewaabwe ne balangirira nga bwe baavumbula okukomaga, naye nga si bwe kyali. Kati bano baabeeranga n'olulimi olwabwe olunyumisa omulimu ogwabwe gwe bakola. Y'ensonga lwaki ojja kulaba ababooda balina omulimu ogwabwe. Ababooda, abatakisi balina olulimi olwabwe naye nga Luganda. Bw'anaatuuka wali n'agamba kondakita, munnange munnaffe oli omuwa Kikonde, nga butereevu amugambye nti munnaffe bano abapaatulo, bw'otuuka wali muweeyo 50,000. Mwabala muleme kutegeera lulimi lwabwe. Kaakati waliwo ekituufu kiri nti emirembe gino gyonoonye nnyo olulimi, yadde ngenda kulaga ebisoko bye tugunjizaawo emirembe gino, naye ate emirembe gino era gye gimu gise nnyo olulimi, naddala Oluganda olw'ebisoko. Bantu baatamiira olunyaanyimbe olw'ekituku. Abazadde tukoze kyamaanyi nnyo okukyaya abaana olulimi lwabwe. Maama talina yadde ebisoko nga 6 mu mutwe. Kiri Uganda ng'oli bw'atera okwogera. Kiri Uganda. Maama talina yadde engero 4 mu mutwe, talina yadde ebisoko 10 mu mutwe. Kyokka alina abaana bannange. Kiri Uganda. Kale mutuule n'abaana tusome, tujja kuyiga. Twetaaga abaana baffe tubaagazisa olulimi lwabwe nga tukozesa. Era bwe nnyinnyonnyola ku migaso gy'ebisoko, kwe kwagazisa abaana olulimi lwabwe, kwe kwagazisa abantu olulimi lw'oba oyogereramu, kwe kwagazisa abaana ne bakula nga beenyumiriza mu lulimi lwabwe. Naye gwe tolina yadde lugero, tolina yadde kisoko, n'osuubira omwana wo okwagala olulimi lwo, tuvenga mu kwerimba. Maama mwaka ku mwaka
ndeetera akambe talina linnya ddala lyayinza kayita nti oba ndeetera Naatumaani. Omanye akambe nazzi kuno twakayitanga Naatumaani. Kati bw'abanga tayinza nakumanya nti eriyo ekigambo Naatumaani, oyo ayinza kwagazisa atya omwana olulimi lwe? Tubeere bannange bantu beerufu. Omuntu atalina yadde ekisoko ayinza kwagazisa atya abaana olulimi lwe? Ekyokuddamu kiri nti talina. Bajja lukyawa naye ageegeenya good morning. Kale omugaso gw'ebisoko ndowooza kambawo ensonga ey'okubiri. Bimanyisa obukugu bw'omuntu. Ffe wano ewaffe ekintu ekiraga nti oyo mukugu mu lulimi bye bigambo by'ayogera gwe nga toyinza kubinnyonnyola. Bye bigambo by'ayogera oba emboozi ye gy'abadde anyumya n'osigala mu lwayaba n'osigala ng'omagaladde oba oli awo nga ku bigambo omagaladde tobitegeera. Gwe butereevu aba akulesa. Kati ekyo kiragirawo obukugu bw'alina mu lulimi. Y'ensonga lwaki nabagamba nti oli bw'abanga agamba nti yeekakasa olulimi Oluganda wano ewaffe alwekakasa. Aŋŋambe bugambi nti njagala Dokita Kaddo okuleyo emboozi nga ze ntera okutandikisa yagitemeeteme. Gwe nno oba ozannya. N'olwekyo omuntu amanya ebisoko, omuntu amanya engero, omuntu amanya ebyafaayo tomwepankako n'otandika okugira nti mwenna mumanyi kyenkani. No. Munansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo eky'olunyanyimbe. Wano tuwulira abeetenda nti bo bakugu mu lulimi. Bw'obanga ogamba nti oli mukugu jangu nkuwa emboozi. Otemeeteme emboozi zange ze ntandika nazo, ojja kuba owangudde taata. Kino kiri ku likodi. Teri akyasinze oba omusomesa omutendeke mu lulimi Oluganda nga nze lwentandika nalwo. Tannabaayo era tannazuulwa, tajja kuzuulwa. Bwe ndivaawo nzaali baavuddewo. Ekyo nze nkibagamba nga nina kwensinziira kubanga olulimi lwenkozesa ndutegeera bulungi yadde sinze asembayo okumanya. Nenja kugamba mu byonnimba mu lulimi Oluganda. N'olwekyo twemanyiiza okubeera nga tukozesa engero, ebisoko. N'ekirala bituyamba obutamansa ntungo. Nakinyonyodde dda okumansa entungo kwe kuwemula. Waliwo olulimi lwe tutayinza kukozesa mu bantu bwe tubabeeramu naye nga tulina ate ebisoko bye tuyinza okweyambisa okulaba nti tutuusa obubaka bwaffe. N'olwekyo kitegeeza oli bw'aba tabimanyi agenda kubula. Gye tugenda nja kuwa ebyokulabirako bingi. N'ekirala kiikino bikuuma ebyama by'abantu abakola omulimu ogumu nga bwe nakinyonyodde. N'ekirala abazadde bw'obanga olina omwana biyamba omwana okufuna obubonero. Kyova olaba otuuka mu siniya ndowooza oba ebira ya 3 bakubiriza nnyo abaana okweyambisa engero, ebisoko mu mboozi gy'abadde anyumya. Bimuweesiza ddala obubonero. N'olwekyo kino kyoto kyakumanya mwe tufunira ebintu eby'enjawulo bye tutamanyi ate nga bituyamba n'abaana baffe naffe ffennyini. Kyova olaba nti ntendereza nnyo bamwami Muwanga Kibirige, bamwami Muwanga Kivumbi, mwami Muwanga Kivumbi Erasto, abantu abewaayo okubeera nga bavujirira ebintu bino. N'ekirala, nyongera ekirala, biraga obugezi bw'omuntu. Biraga obugezi bw'omuntu. Bwe wali olaba eyo omubuyabuya
munansonyiwa ng'ayogerera mu lulimi olufaanana olw'engero n'ebisoko. Era ffe ne bw'aba mubaka ng'abadde ayogera mu bigambo by'ayogera bwassaamu olugero ebisoko, tumanya obukugu bw'alina mu lulimi. Ate era okukozesa ebisoko kiyamba okulaga omuntu ekitiibwa ky'assa mu lulimi olwo. Kubanga omuntu butereevu bw'aba ng'alussaamu ekitiibwa kwe kubeera ng'alumanyi bulungi, atalumanyi yajja kugamba ebyo tebirina makulu. Kati bw'abeerayo tomunenya endowooza ye, endowooza y'omuntu kyekyobugagga kye. Wamma bwe abaana baffe tubatendeke, bw'ozuukukanga ku makya baayo ebisoko by'ogamba omwana, baako by'okozesa. Omwana naye akwatibwa ekinyegenyega, kubanga jjukira nti ffe tubeera kyakulabirako eri abaana. Bw'oyogera ekigambo naye atera okwagala akyogere. Bw'omugamba nti teweemamaaza, ojja musanga mu baana banne ng'ayogera teweemamaaja. Butereevu ogenda omutendeka okwagala olulimi lwe. Ate abaana abo bato bakwata mangu nnyo. Tutendeke abaana baffe ate babeere nga banyumirwa olulimi. Ffe biyinza okuba nga bikyaganye nga bwe twekwasa, bitugulumbya, by'omutwe, naye tubitendeka abaana. Bannakyoto kyekumanya ebintu bino, ebisoko bino bya ttendo nnyo. Bitya? Ngenda kulaga ettendo ly'olulimi era eriyo bye ntera okuwulira. Ekituufu kiri nti tetutadde nnyo maanyi oba oli awo mu kwongera ku ngero, ebisoko tetukoze nnyo. Naye waliwo munywanyi wange Ben, Kizito Ben, yali annyumiza engeri Queen wa Bungereza bwe yali ayogera ku mukolo gumu ng'agamba nti ffe wano ewaffe Queen bw'abanga abadde ayogera n'akuba embogo oba n'ayogera ekigambo ekitali mu lulimi lwabwe olunyaanyimba olwo, bo bakitwala nti vocabulary. Vocabulary mu Luganda kitegeeza ebisoko. Nti kwegamba Queen kyayogera kyonna, oba akyogedde bubi, oba akyogedde ng'ayina olulimi lwageegeenya ne kigaana, kati bo mu Bazungu ate bakifuula kisoko mwe kye muyita vocabulary oba ebigambo ebizibu oba bye muyita idioms. N'olwekyo naffe wano tukyemanyiiza nti olulimi lwaffe Oluganda bannange nno lusaka ebigambo lutya. Kanzije ntandike n'ekitundu ekyokubiri, ntandike okulaga lusaka lutya ebigambo kubanga lugagga. Era njagala nkulaga ebisoko byonna anaafiirwa omusomo guno. Katutandike ekitundu ekyokubiri ate tweyongera okubeera nga tutambula n'okumanya.